السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukolekedde tuli ku buku Iqra iranga tuli ku volume eyokutaano. Volume eyokumeka eyokutaano tugitandika butandisi. Kakati Sheikh akyakusomesa okuyonga ebigambo ku birala, okuyonga ennyukuta ennyingi ezisinga okukweza zabadde akuwa, akuyigiriza okuyimirira. Tuyimirira tutya ku kigambo ddala mu Qur'an ekitiibwa. Kati tuyiga kigambo kino kiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نستعين كري نستعين وجابا نستعين ekigambo kino okiyimirako otya? Okiyimirako otya? Ogenda kyusa empeereza eno efuuke ya sukuuni ekibadde nastainu, wano tekewo sukuuni. Bosano sukuuni kiba kitegeeza zino ezibadde ebbiri arakati ziba zifuuse mukaaga. Okitegedde? Because zibadde inu efuuka nasta'in. Okitegedde? Nga Allah begamba nti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okitegedde? Okyusa n'empeerezi nefuka ya sukuuni n'okyusa wano n'ossaawo mukaaga. Nasta'in. Okitegedde? Ekibadde muhtadiina. Muhtadiina okiyimirako otya? Ogamba nti muhtadin, so si muhtadina. Okategedde? Ekibadde aina al-yaqini okyusa nefuka sukuuni nekibeera aina al-yaqin. Aina al-yaqin. Okitegedde? Aina al-yaqin. Ekibadde waturi sinina. Waturi sinina enekyuka nekifuuka waturi sinin. Waturi sinin. Waragadde? Yakdhibuna. Yakdhibuna kifuuka yakdhibun. Yakdhibun. Mustahzi'una kifuuka kitya? Mustahzi'una kifuuka mustahzi'un. Mustahzi'un. Wakategedde akagambako? So barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.